Congratulations, Gilbert. Congratulations. Webale nnyo, webalire ddala. Ono y'omu ku baana naffe twesiga abadde basoma obulungi ate nga alina empisa ennungi. Where did you put your first choice? Namirango College. You put his first choice at Namirango College. Era mumanyi mukulu somero Namirango agenda kumulisiivinga bulungi. Mwana waffe wa mpisa nnungi, muvubuka abadde wa mizannyo, muvubuka abadde mukulembeze, he has been a leader, nga prefect. Tumusabira Mukama amukulemberera gy'analaga, Namirango weeyongera okukola obulungi, obeere mwana mulungi. Mukama abeere naawe. Libadde essanyu jjereere ku ssomero lya Kwagala kwe Day and Boarding Primary School esangwe Seeta Mukono ng'abayizi wamu n'abakulira essomero lino nga bajaguza engeri abayizi gye bakozemu obulungi ebigezo byabwe ya PLE ebifulumye omwaka guno. Abayizi bayaze essanyu eppitirivu nnyo ne beebaza abakulu b'essomero lino wamu n'abaalitandika engeri gye babayambyemu okulaba nga bakoze bulungi nnyo ne basobola okulaba nga bafunye first grade 65 abalala ne bafuna second grade abayizi 5 nga mutoto baatuuza abayizi 7 nga bonna twalina omu agudde nga bonna bayitidde bulungi nnyo mu ddaala erya waggulu. Amanya nze Walubiri Jovan Kitera nga nsomera Kwagala kwe era kati nfunye obuna mu bibuuzo bya P7 ebyakamalirizo. Njagala kweyanza Mukama okunyamba okutuuka wano wentuuse kati. Njagala kweyanza abasomesa bange bataddemu amaanyi okusobola okufuna obuna. Abasomesa bange mwebale nnyo. Abasomesa bange abakwagalako okusinga be banyambye okutuuka wano okuva baby class paka kati sobola okumalako ebibuuzo nga nina obuna. Somesa wange mwebale era mu secondary gye ngenda sijja beerabira nja kola nnyo nga mbajjukira nti no mwansomesaako okufuna obuna. Somesa bange mwebale nnyo principal director waffe wa Kwagala kwe Day and Boarding Primary School otuyambye nnyo okusobola okufuna marks zino. Principal director waffe tweyanziza nnyo ky'otuwadde. Njagala okweyanza Kwagala kwe yonna abakozi bonna abatuyambye mwenna tweyanziza era wengenda mu secondary siribeerabira kye munkoledde okusobola okufuna obuna ekyazima kitiibwa kya Mukama mumbeereddewo. Nnya ya Mukama Katonda wange neeyanziza. Amiina. Amanya gange nze Nkwanzi Hannah Eliana. I've been studying from Kwagala kwe Day and Boarding Primary School. I scored aggregate 4 era nebaza Mukama anyambye okutuuka wano. Nebaza bazadde bange. Thank you mommy and daddy. I thank everybody who has supported me, my teachers, our principal director, the hard work they have put in me. That's why I'm here today, thanking God for my 4 aggregate. And I want to thank everybody who has helped me, everybody who has been there for me, and most especially Kwagala kwe Day and Boarding Primary School, the school I will never forget in my life, the school that led me to success and victory. Kati, nebaza Mukama, nebasomesa bange, principal director waffe. I love you Kwagala. I am names of Acho Makel, Naomi Kona. I have been studying in Kwagala kwe Day and Boarding Primary School. I thank God that He has enabled me to join Kwagala kwe. I've got aggregate 6 that has enabled me to excel. I'm very happy for my teachers who have taught me how to answer questions. They have done a lot for me. Our principal director, thank you for everything you have done for us. You used to do everything so that we can perform well, and we are indeed performed well. Thank you, our principal directors. To our teachers, our head teacher who has done everything, ensuring all candidates should be in class all the time. He has made it. Thank you, our head teacher who has always been there to support us, enabling us to attend classes every time. Our class teachers, subject teachers, we thank you very much. You have enabled us to perform well. You have taught, you have given us everything. You used to encourage us in class, and we thank you for your encouragement. May God bless you, our teachers, principal director, and head teacher. We thank you, the staff of Kwagala kwe. Thank you for nurturing us. I'll never forget Kwagala kwe. I love Kwagala kwe. It was a school that has taught me many things. May God continue protecting our head teacher, principal director, and our teachers. Thank you, dear teachers. You tell us what has helped you to perform excellently and what you are expecting. You can start. Yes, my name is Kwesiga Philbert.
I've been a student of Kwagala Kwedean Boarding Primary School since primary 1 to primary 7. I'm very happy that God has granted me this aggregate, which is aggregate 7, although I was expecting aggregate 4. But I believe in secondary when I go, since the way Kwagala Kwe has shaped me, I believe when I go there I'll uphold its reputation. So that's what I had. Omutandisi w'essomero lino Jonathan Ntulume alaze essanyu n'agamba engeri gye bakutemu ensonga z'abayizi bano nga abamu ku bano abatudde P7 nga nasalali baatandika ddala mu ssomero lino era ng'omusingi gwe bwafuna okuviira ddala wansi nga basoma nasale gwe gubayambyeko kuba nga batuula P7 ne bakola bulungi. N'agamba kiba kirungi omwana ofuna omusingi omulungi ogwa nasale nga kyo kimuyambako wagenda waggulu ng'asoma abeera agenda kusoma bulungi. Basebo ne banyabo abatulaba, nze Jonathan Ntulume naze principal director w'essomero lino erya Kwagala Kwe and Primary School. Essomero lino lisangibwa wano Esseeta ku luguudo lw'e Namiryango mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. Twagala okwebaza Mukama Katonda kubanga atukoze bulungi. Ebibuuzo bikomyewo, ebibuuzo ebikomawo nakyo kyanjawulo kubanga abazadde baba basanyufu nga bafunye ebibuuzo by'abaana baabwe. Essomero lino likutte essanyu libuganye bugumu nga bulijjo kubanga abaana baffe era bakikoze nga bulijjo. Twagala okwebaza Mukama Katonda olwa first grades enkaaga mu etaano zaatuwadde ne tufunayo n'abaana nga bataano abayitidde mu second grade. Twebaza Mukama Katonda olwakutujjukira nga bulijjo. Njagala okugatta okwebaza kwange nebaza abazadde abatuwa abaana mu ssomero lino. Njagala okwebaza abazadde olw'okufaayo ennyo okujjumbira ebikolebwa ku ssomero. Abazadde mufubye okulambulanga abaana era kye kituviiriddemu obuwanguzi buno. Abazadde temusuuliridde baana, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasomesa babadde mukwataganiramu n'abasomesa, abaana ffe ne basobola okukola omukolo gw'omusomo guno obulungi. Twebaza abazadde mugende mu maaso kubanga eyo y'enkola yaffe. Njagala okwebaza abasomesa abatukoze obulungi, abasomesa ekibiina ekyomusanvu. Mwebale nnyo okukuuma omutindo gw'essomero lino nga mugukuumira waggulu. Mwaka ku mwaka abantu bonna batukankana mu kitundu kino eky'emukono. Njagala kwebaza abasomesa mugenderaawo ate n'omwaka guno era mbabanja abaana bange njagala basome bulungi era bayite ate era bayitire waggulu. Njagala okwebaza abakozi bonna, staff yonna eyakwagala kwe, abasirikale ku geeti, abasawo, abafumbi, kubanga bwe batabeerawo twaba omulimu gukolebwa. Abaana bano kibayisiza obulungi bwe batyo, abaana bano abasinga batandikira wano mu nassale. Njagala kwebaza abasomesa ba nassale abaawo abaana bano omusingi omulungi kubanga abaana bano batafuna musingi mulungi nakyo kyekibeera kya bulembe. Naye abaana bano abasinga batandikira mu nassale era njagadde okwebaza abasomesa ba nassale nti mwasima omusingi omulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Oba nno Mukama kyakikoze eky'omwaka ogwo guwedde 2025 ate mulinde omwaka guno 2026 kubanga ate bano aba 2026 bo beesunga bulala beetaagira okuyita era bayitire waggulu. Tusaba Katonda akulembera abaana baffe yonna gye banaalaga ku masomero ga siniya. Amasomero ga siniya bagenda okulisiivinga abaana baba mu Kwagala Kwe. Mufunye abaana abalungi, mufunye abaana ab'empisa kubanga empisa tetuzisuula, kyekimu ku bituyamba okusomesa abaana bano bulungi. Ate n'eddiini, njagala okwebaza chaplain w'essomero lino, njagala okwebaza abasumba abatusumba wano, Ssaabadiikoni omusumba Kuteesa, njagala okwebaza bishop yasabira abaana bano nga tubateekateeka okujja okukola ebibuuzo bino. Era njagala kumusaba bishop ankolere enteekateeka ate tuddemu twebaze Mukama kubanga nakyo nakitukoledde. Baagaliza ekisa kya Katonda yonna gye munaagendanga mubeere baana bawanguzi kubanga tulina mmoto enzibwa ennyo egamba nti no pain no gain. Tulina okugikuuma nga kyekitiibwa kyaffe. Mukama abeere nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ntulume akunze abazadde okwabanga omutenda gwa nassale abazadde baguwa nnyo ekitiibwa okwagubeera gwa mugaso nnyo eri ku future y'omwana ng'asoma, ng'agamba omwana waamisinga omutenda gwa nassale mu ssomero eddungi nawe wagenda paka ku yunivasite aba tagenda kubeera nga akola bulungi. N'agamba gekana akaseera abazadde okwongeramu nnyo amaanyi okulaba nga omwana we ng'akyali muto amutwala mu ssomero erya nassale eddungi ennyo okuba gwe musingi ogusinga okuba ogw'omugaso ennyo mu byofaayo by'omwana. N'agamba kyekyo wakyula amasomero agasinga okukola obulungi n'abayizi abatuula P7 babeera nga basomera amasomero go amalungi aga nassale ge tuyita kindergarten. Nsaasira nnyo abazadde
abatakuma mutindo gw'abaana nga batandika okusoma. Omwana bw'omuwa omusingi omulungi obanga azimbye ennyumba ennungi wansi n'oteekayo amayinja n'enkokoto, omwana watakola bulungi mu nassale ne bw'omuteeka mu ssomero bamala biseera, omwana entandikwa eba nkulu nnyo. Era nebaza abasomesa abaana wano mu nassale, kuba kati butune nassale ng'eno muteekerateekera abaana bagenda okuvaayo ddala nga bali reflecting ekyo kyennyini kye baafuna okuva wansi. Nkubiriza abazadde, omwana oba mutwala mu ssomero ng'atandika okusoma, muwa omusingi gw'omwana ye nassale mwatandikira okutandika obulamu obw'okusoma. So abaana baffe basandikira wano, badde bonna abayise obulungi bwe batyo babadde nga batandikira wano kuva mu nassale. Mbagala ekisa kya Katonda.